era simba leero bino byenjogera byakumwoyo tobola omutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo. Mukwano gwange omulungi atulaba ku Delta TV nkwaniriza nnyo ku TV eno ekyasinze kubeera nga eraga emikolo mu programu yaffe eno ey'okwanjula n'embaga. Osiibye otya bannange onasonyiwa amasanyu ganzita amasanyu tirina meerere anti Ntake Bakery Company ekyasinze kubeera nga efulumya omugaati omulungi savyetse ennungi eŋŋano ennungi eyakaswa basazeewo ne bagamba nti leka bakolere abakozi baabwe abakyasinze okubeera nga bakola bulungi embaga. Olunaku leero mu kaseera kano tulinawo wano couples ziri mukaaga tuze ku Katwe Matters Church era nga tugenda kubeera nga tulaba Bishop Hannington, Bishop Right Reverend Bishop Hannington Mutebi owa Kampala Diocese nga agata abagole baffe. Wano waliwo couples mukaaga ze tugenda okubeera nga tulaba. Tulinawo omwami gwe bayita Sempebwa Ivan ngawasa mukyala we Namirembe Olivia, ne tubeerawo n'omwami gwe bayita Bwire Eria ng'agenda n'omukyala we gwe bayita Angwena Benita. Ate tulinawo Kabagambe Francis ne Mudondo Fauzia ne Sally John ng'agenda ne Katusabe Generous. Olwo ne tubeera ne Kewaza Drake ne Ashabatina Christine. Ate ne tubeera ne Okanya Yob ng'ali ne mukyala we Asiyo Lydia. Bano nno munnange be bagenda okubeera nga bagatibwa waneeno Katwe Matters Church naye nga tulina n'abalala be bagatidde ekibuli ate n'abalala be bagatidde ku SDA. Kwegamba Ntake Bakery ekikola buli luvannyuma lw'akabanga nega nti leka tubeere nga tusanyusa abakozi baffe. Banaye nga kirungi nnyo. Kati nno ogenda kunyumirwa, ogenda kulaba omukwano, ogenda okulaba ssente, ogenda kulaba okunyuma wamu n'abazadde baba ab'enjawulo abavuddeyo ne bagamba nti leka tubeerewo tulabe abaana baffe nga bakuba ebirayiro ebyobufumbo obutukuvu. Nyongera okugamba abanyambaza be ba Sharita's Bridal World ate be bankozeeko n'enviiri ne Sharita's School of Beauty gy'erinnyo. Beera nange Delta TV tukole be tukoze nabo ffenna mwebale nnyo mwebalire ddala. Kati tutuuseeko kye bayita mass wedding nga tusoose ne Katwe Matters Church. When you cry, I'll keep for you and they go die for you. Kakube mpeta tokana, ozeza butambira ngomwana. And love ya fedala ya kusabira, tubenga tetwaokana. Nyunani ninengo ebisana, I love you more than that. I wanna be the father, wabana babo sala. Tugende muchachi, ofuke my baby. Yeah, we're too look and the one you've been looking for. Tugende muchachi, ofuke my baby. We're too look and the one you've been looking for. Yeah. When proposing atongana, when kuita togana, when go home kono tugana, yeah. Oh baby, chai, wakama. When you cry, I'll keep for you and they go die for you. Together we chachi, oh forget my baby, yeah. We're too look and the one you've been looking for. Together we chachi. Forget my baby, we're too look up and the one you've been looking for. Say woman on your Generous mbagamba era mbalagira mu mwebiri nga bwe mulida ku lunaku olw'entiisa olw'omusanvu ebigambo ebyekyama byonna eby'omutima lwe birirabika omukummwe obanga omanya ensonga y'amazima
ebalobera okugattibwa mu bufumbo obutukuvu ojatulekakana jo waliwo ensonga yonna sirina nsonga generous ensonga yonna sirina nsonga yonna kubanga mutegerere ddala nti abantu abagattibwa ng'ekigambo kya katonda bwe kitalagira tebagattibwa katonda era n'obufumbirigana kwabwe kuba kwansobi. John Sala onoobasa omukazi ono katusabe generous okuba mukazi wo okubeera naye nga katonda bwe yalagira mufumbirigana okutukuvu onoomwagalanga onoomusanyusanga onoomusangamu ekitiibwa onoomukumanga nga mulwadde era nga mulamu onoolekanga abakazi abalala bonna katonda waala n'obeera naye yekka generous ennaku zonna zemulimalamu mulibalamu mwembi nakolanga bwenti katusabe generous onoofumbira omusajja ono Sally John okuba musajjawo okubeera naye nga katonda bwe yalagira mufumbirwa n'okutukuvu onoomwagala onoomusangamu ekitiibwa onoomulumanga nga mulwadde era nga mulamu onoolekanga abasajja abalala bonna n'obeera naye yekka ennaku zonna zimulimala nga mwebalamu mwembi nakolanga bwenti ani agabye generous okufumbirwa John Sally onko kale katusabe John agyeko omukyala akatimba wano John ne generous zibabeerera akabonero era omujulirwa n'omusingo gw'okwagalana kwa mutukuvu okutaggwaawo mu Yesu Kristo Mukama waffe. generous nkwasa n'ekiteeyo samu ekitiibwa n'omubiri gwange bw'ebintu byange byonna eby'omu nsi n'okwagala kwange kwonna mu mmere ya kitaffe n'omwana n'omwoyo mutukuvu amiina. betuwa omukisa mu linnya lyo nga Isaaka ne Lebbeeka baabeera wamu nga beesigwa bwe batyo nabano batuukirize nga bakwate endaliragano gye balagaanye gye balayidde empeerezi w'ebbanga ezikkirizibwa emujulibwa era ng'ekabonero kaayo babeere ennaku zonna mu kwagala mutuufu n'emirembe bakwate empisa ze walagira ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Katusabe Katonda bye yagatta awamu omuntu yenna tabaawukanyanga. Katonda bye yagatta awamu ensonga yonna tebaawukanyanga. Katonda bye yagatta awamu ekintu kyonna tekibaawukanyanga. Kubanga Sally John ne Katusabe generous bakkiriza okufumbirigana mu butukuvu
era bategeeza bwe bati maaso ga Katonda ne maaso g'ekibiina kino era balayagane bwe bati era balaze bwe bati n'okuwa n'okutolereza n'okwatagana mu mikono mbogerako nti babe omusajja n'omukazi abafumiriganya wamu mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Abajjuze bw'atyo n'omukisa gwonna ogw'omwoyo n'ekisa mubeere nga bwe mutuwangulako obwakaakano ne mu biro ebigenda okujja mubeere n'obulamu obutaggwaawo. Engalo ez'amaanyi. Tujja kusaba obanga oliawo naye nga obadde olina okusayininga ku biwandiiko by'abagole ogende mu Kristo. Onzeza butambira ng'omwana enolabo yaffe ddala yakusabira tube nga tetwawukana byonna bye nnina enkola bisaana. I love you more than that. I wanna be the father w'abaana babo b'osala. Tugende mu church, ofuuke my baby. Yeah, we're too looking and the one you've been looking for. Tugende mu church, ofuuke my baby. We're too looking and the one you've been looking for. Yeah. When proposing atongana, when kuita togana, when go mukono tugugana, yeah. Oh baby, jai, wokama nakama. When you cry, cry, I'll keep for you and they go die for you. Together we touch you, oh forget my baby. Yeah, we're too looking and the one you've been looking for. Together we touch you. Oh, forget my baby. We're too looking and the one you've been looking for. Say, woman on your musajja single. Let me be the one, yeah. Let me be the one. Mayetero yawandika Petero ekyoberera essula 3 olunnyo lw'omusanvu ky'abasajja munammwe awamu mukwatenga abakyala bammwe n'amagezi n'obwegendereza nga basika bannammwe ab'obusika bwa Kabaka bwa Katonda. Tikubanga bwe mumalaga bakwata okusaba kwammwe kuyinza okukola ki okuziyizibwa. Ne bw'osaba abasajja abali wano olaba ebintu tebitambula sooka obwegendere mukyala w'omuyisa otya. Bw'oba omuyisa bubi ddayo kubanga ojja kusaba osaba osulera eggulu oyogerere mu nnimi abantu bakukyala shida mashanda amajaina naye nga tewali kikola ki tona oyita wakobakuza ate alaba namapireko minga bajja n'omukisa mu maka naye bwetubakwata n'obwegendereza omukisa tubeera nabwo bw'omugalabanja n'omukisa nga gukola ki nga gudduka. Foundation manya Katonda n'okukkiriza Yesu Kristo n'abyemuluguza obulamu bwammwe ebirala byonna n'abikola. Matayo 6:33 musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe n'ebirala byonna ngenda bikola ki kubikogerako. Mukama abeere nammwe.
to say nana. Kuba kwe bruoni nana. Nambulwe bikambo. Tugende mu church, ufuke my baby. We do your kankane and the one you've been looking for. Tugende mu church, ufuke my baby. We do your kankane and the one you've been looking for. Tugende mu church, skibidi me love you one day. Hey, we do your kankane and the one you've been looking for. I said I could love you more. I said I love you more. Said I love you more. Yeah, mama baby. Walk on my car. Delta TV tukole bannanga abantu bano ba designinze. Hey, labo omukyala bwanyumye, labo omwami. Congratulations. Mutya. Tuli bulungi. Sebo oli otya? Ndi bulungi nnyo. Kulaba. Akuba meya nyima kibuga naye senga nze meya wa Kampala. Naye ne yanzikiriza. Mbeere meya we. Abala bali ku byabwe. Ebibuga n'ebikula. Kkiriza bukkiriza. Asa kato abeerawo. Abala bali ku byabwe. Onyumye. Wakize bulungi. Bali kusiima. Bakugatidde wa? Kate Matters Church. Okay. Amanya gose. Manya n'eddoboozi. Nze Yokaana Sali. Omukyala. Katushabe generous. Leero ofuuse mukyalani. Mr. Sally John. Mukyala Sali. Omubwati. Omubwati. Sebo. Biki byoyagala okugamba mukyala wa? Kyemwagala mugambako kimu. Kasimayiro ako kankuba. Bwe basimayiringa. Nze mpulira ebyange byonna muwa bubi. Nze ndi musomesa. Ndi musabisa wa church eyo. Mufunze ndi musumba. Nyabo. Kayimba kikagala oweereza mukyala wo. Oli sweet wange. Kwano oli sweet. Original composition. Nawe muweereze. Ebeneza Katonda yabaddemu ensonga. Mwebale kwagalana sebo bako bebaza tubaleke. Nyongera kwebaza mukwano gwaffe Gastalule Ntake. Yogedde ekigambo mukwano. Mukwano gwammwe. Mukwano gwaffe Gastalule Ntake. Nze Mr. Sali ate afumbe waka wankima. Kati mwebaza nnyo byonna byakoze. Neŋŋamba ne mwannyinaze ayongere okufumbiramuko. Buli wamulabako at least amuzze buto. Tuyanza nnyo sebo. Kati baleke abagole baffe bagende. Okyalaba okwanjula n'embaga.